nebaza nnyo police okuleka Bobi Wine atambule kimwakoze kye kituufu leave the man to move Bobi Wine mumuleka atambule era police jebaza for the very first time police mwebali muleke Bobi Wine atambule luli kimbadde mukola kikyamu sajja mugana wachi faba abapiero yututambula base je atambula ne Bobi Wine mumuleke leave principle to move around with these idiots mumuleka atambule n'abasirube. How can a madman waste your time? Bobi Wine mumuleke. Let him roll it around. Kwanza simanyi police chibatisa. Why is the police in panic? Yet we have the chairman electoral commission. Analangirira ebinava mukalulu kabiri abiri mu mukaga aba government faba moyina. Kati lwaki mubonabona ne Bobi Wine? Leave him. Nze Bobi Wine ayinza okunnumya omutu. Mumuleke Bobi Wine atambule gyayagala. Oba ayingira tale mumuleke. The only thing, don't allow him to close the roads. Nebyo kutambula mumuleke. Nesina buzibu na Bobi Wine kutambula. Even nemo kalulu akawedde yatambula. Twagala ko omuntu omu chairman electoral commission analangirira Museveni. Let the man roll it around with his nonsensical slogans. Mbale moving a dictator. Bobi Wine is a comedian. Fun as he is, ulwaki mukubatia gas. Ate police mlabika mwagira Bobi Wine. Why do tear gas a comedian? Leave Bobi Wine to move. Oba yingide tale, don't mind. This government is still around. We are in charge. Tuchali mo control. Have you ever seen senior government officials in Gatutide? Never know police in the Ganya Bobi Wine otambula. I felt bad. So now what are these people doing? Era minister Otafire or internal affairs we bari nyo. Such for telling them, leave Bobi Wine to roll it around. He has nothing to do. He's a comedian. Haja kutegera nti obululusi kwasama. He will know. Let us wait for 2026. We shall know who is who. Ani. We are going to be here. You will be kind, but go. And the chairman electoral commission will announce Museveni as the winner, period. Uganda, you know, do you see me Junior losing sleep with those lumpens? So let Bobi Wine roll it around with this comedy as a documentary part 2. Bobi Wine mumuleka as a documentary yagimale. Haliko season 2. So police, move mu documentary ya Bobi Wine. Bobi Wine is finishing his documentary. Jana ragaba zungu to get money. So what's wrong with that? Madam Auntie Bobi Wine atambula kujja ko Museveni. Police pali kumala documentary ali ku season 4. Kati mumulekaji mali. Season 1 teyajizanya negwa. Bobi Wine ali ku season 2 ya documentary. Jaliko jazanya. So tumuleke. Era nje nekulali ya Bobi Wine nja kujja. Alukama ati Israeli. Tulabe documentary ngabwe etambudde. Ne police pompa sete za documentary zo zifunye. Kati oli ku season 2 jozanya. My principal yafoka muzanyi wa film. Is a dramatist. Kati mwamugala we katonga. Ebyo byayagala. Ne baba speaker akaliro kawulira. Abamerika bamaze ne bamwongera ko sanctions. Remember speaker Anita Amongi. Ebintu byo bibikusaidiye. Era buli omwe agumye munne. Ebya speaker byose birungi. Kubanga abangereza be basooka aba British Prime Minister wa Bongereza Margaret Thatcher azimutaddeko. Jukira President Museveni yafulumize baluwa ngeyolekera speaker Anita Amongi oba Anita Amongo Anet Speaker of Parliament nga President Museveni amugamba enyumba eri eyoke iyo oboje rentinga enyumba erese ebizibu. Omanya abangereza bagamba Museveni President General Yoweri Kaguta Museveni jajja tebahabulwa mbu speaker ina makeyoke awe bizibu ebyava. President Museveni abangereza we bamugamba nti right honorable speaker Anita Amongi mbu aina bank accounts na makeyoke. President n'alagira IGG omukyala Betty Kamya anoonyereze oba abangereza bye bayogera bituufu. Oba ebyobugagga bino speaker byalina yabidikiralinga. Remember abakungu ba government bonna tulina kye tuyita Leadership Act. Olina okudikiralinga ebyobugagga byo. Bw'otabidikiralinga guba musango. Oyinza n'obutaddamu kwesimbawo. Oba omenye Leadership Act oba Leadership Code. Kati mbu IGG yakola da report.
negende wa president kyatwewunyisa ate president jajja tebahabulwa his excellency General Yoweri Kaguta Museveni yazzemu n'awandiika ebbaluwa ey'okubiri ng'agyolekera speaker namga bye waŋŋamba the things you told me are contrary to what other people byongamba tebikwatagana. President Museveni agamba speaker bye waŋŋamba ku nyumba y'ebweru tebikwatagana. Speaker avayo naga talina mayumba. Speaker Anita Among yaga ye talina bya bugagga bweru. Mbwera ye talina na nyumba. Mbutaina na kapa UK kyokka ate government ya Bungereza yegamba ayina nyumba. Kati President Museveni yawandise baluwa nga mbu speaker yamugambo tebikwatagana tebigatta. Namugamba kati njagala ombuulire ennyumba yo oba opangisa mpangisa awo ne manya nti kaweddemu. Kati speaker ali mu kizibu eno mukama we president amuliko eri abazungu batabuse ne mu parliament mwennyini Honorable Ssekikubo yaleeta dda motion oba akuŋŋaanya mikono bakamishona ba parliament bakagobe. Nze nabagamba Honorable Ssekikubo si mwangu. Nabagamba Honorable Ssekikubo wali wa mutuma. Buli wona ba Ssekikubo mu kintu dduka. Those are sons of the revolution. Njagala ononyereze ku Honorable Ssekikubo yani. Era nze bwe namulaba Honorable Ssekikubo ng'atandise ebintu ne mmanya sofa we tutukidde wano ababaka bangi basayininze. Nga ne minister eyasookedde ddala Honorable Passes Namuganza Princess naye yazze n'ateekako omukono. Princess Passes Namuganza Princess Honorable yazze n'ateekako omukono n'agamba ba minister temwebuzaabuza. President nabagana kusayininga mujja musayininge. Honorable Passes ye yasoose ne manya nno gye twolekera buli omu agumye munne. Awo we natege nze kasita nalabye Honorable Namuganza ngazze naga president anatugaana. Nawo ne manya nti ebintu bikalubye kanwemu olwekyo. Just an app jet downloadinga ku simu naye era mujagalako omusolo ne bantu mmwe ne basajja mmwe lwaki temutuulako wansi okay ne musaasira ensi eno. Gavumenti twagibalekera abantu tebalina mirimo twetereddewo obulimo bwaffe kati kubanga mbu junior mbu Kasuku mbu agoze V8 junior agoze Subaru babeerawo nga beebuuza mano sente bazijjawa mwemweka balina okuba ne sente. Temulabako omuntu ayingira faamu zammwe ezente. You have never seen us on your cows. Temutulabayo mu nte zammwe. Lwaki temutuleka? Mundabako nga ndi mataaga mmwe. This mean your milk. Lwaki temuva ku social media? Temutuwa wadde ekikumi. Data waffe. Economy nene. Ennyanja mwagisiba abavubi tebakyavuba. Bakaba really people banange oba TV zaagwa is it our problem taba tebakyalaba bi TV byammwe. TV ekyazisula kuziteekako biragiro kino tekiyita toyogera ku gundi ne tubeetamwa otuuka ku TV bakuwa script nze kitoba sikyagendayo abantu ne beetamwa TV za Uganda toyogera ku gundi ababbi toboogerako ne tudde eno mu buti ne tudda ku zi YouTube zaffe mu buti gavumenti ne tugibalekera ne era mutulumbyeyo mwe mwagala tukole ki? What do you want us to do? What do you want us to do? TV we ziba zigudde nga abantu tebakyaziraba zeebuuze lwaki tebakyaziraba. It's not my problem. Esimu eno yange nze yagyegulira YouTube app ya America, YouTube company ya America. Lwaki temukola ebyammwe ne mutakisinga ebyo? Mitima mibi ate nga muli bagagga mwina sente temukola bintu ebyo. Mitima mibi
Tosula gamba mbu ogenda kuleeta omusolo mbusimanya mbu twewandise ku content owaffe osobola okutakisika kampani etaliiyo. Uganda lwaki tokola YouTube yo? Mutuleke banne mutuleke. Ni kwange era omutima gw'omubi kwe olaba ba YouTuber abantu bajjamu kasete ku internet bebeezeewo era owulira kikuluma era oyagala era kubanyigiriza. Me and my father Tamale Mirundi Senior, we have migrated to Kenya. Uganda tetukyagisobola. Let us go to Kenya. Tukolereyo TikTok live zaffe, tukolezi YouTube zaffe. We shall come back. It is very absurd that we have left. Chitulumye nnyo kwantugenze. And I know Ugandans will miss us. Neto wakyali kyakola. Government ene tunyigiriza nnyo. To the extent ne internet jetaleeta. TikTok company ya China. YouTube company ya America. Facebook is an American company. Ekwatira kobiwa. We have gone to Kenya. Ketugenda tuzikolere Congo. Tunadda. Uganda eganye. Bani bagenda kuleta n'omusolo ku ba baby. Nti buli baby azalibwa bamuteekeko omusolo kati ekisigalidde. Eno government oba ebadde ki buli wamu bateekako omusolo. Kati mugenda leeta gwabirevu. Mbu buli alina ekirevu asasula omusolo. Mutuleke. Muntu badde wano nga wamma neekubira ebiboozi byange. Nga mwenzija kasente. We have gone. Me and my dad we have left. Ate temutunoonya. Don't look for us. Temutwegayirira mbu tukomewo. Buli omwaka abamisolo. Twali tumanyi basuubuzi bokka. Kati sebo naffe batutandise mu YouTube kote tumujje mwewandise. Ate don't look for us. We have gone. Mujja tusubwa. Mwe buli kye mutaliimu mukyonoona. The moment you killed the music industry because you have no singers. Malimba. Nze nyenda. Me I'm going to leave.